nange gwe nabadde naye abiruddawa nga tuwera 17 nti ye tuwera ekyoka tweyongerayo. So tujja kutambulira wamu saa 2:5 ze tujja kutuuka Addis Ababa ku kisaawe, ate nga tujja kuvawo ku ssaawa 5. That means tujja kulindamu essaawa 2. Naye nga mwezi essaawa ze tujja okulindako, since tubeera tetulina nnyo check-in endala, tujja kubeera nga tulindamu okukatini budde tekujja kuba bunene nnyo, ate tulina emirimu endala. Era e Madina tugenda kutuuka ku ssaawa 8 ogwo ku makya. Inshaallah 8:4 tujja kuba lwa 6 ku makya. Okumakya ogwo emisana Kumakya tujja tuva eno ssaawa 12 olweggulo. Netutuuka Addis olweggulo. Tugenda ku ssaawa 12 z'olweggulo. Netutuuka eri ku ssaawa 2 ez'ekiro. Then netuvaawo ku ssaawa 5 ez'ekiro. Netutuuka eri ekiro ennyo naye ku makya nga bukya. Yes. Ku makya. Then bwe tujja okutuukira e Madina. Neera tujja kulindako bannaffe. Waliwo be bagenda okwangulya, waliwo be bajja okulwisa. Baseka bwe yagambye nti abakyala balina okubakebera nnyo basobola okukuzza ebbali gwe ne bakuleka mukolaki ne weeyongerayo. So tuba tulina okulinda waliwo tuba tugenze ku bbaasi, bw'oba omanyi nti okoze check out ofunye ensawo yo fuluma. Visa yo eyo kuliko bbaasi yo. Era bajja kubuuza which group, nja kubabuulira byonna ebitagisa. So bw'obagamba bugambi bajja kubuuza from where, nti Uganda. Bajja kubuulira kuba bamanyi nnyonyi ki ebeera baleese, era bamanyi visa yo eri biki. Bajja kusaba visa, byakusaba visa bukole ki gimuwe togaana. So visa yo bajja gikusaba bakubuulira ebbaasi y'ebiddawa. Otuukawo ogumiikiriza olinde bamu. So kyekyo ndowooza ekisinga okuko. Era nga seka imamu weyagedde twetumiikirize kyebakusaba kyokola ki twalina omulamazi ne bamusoya ebibuuzo. Omusirikale yamugwako bubi n'atandika omubuuza n'amubuuza mukazi wattu n'atya baana beguma kibakubuuza kyokola ki kyoddamu. Ekiba kigaanye ng'oyita instructor osobola omuyita n'akola ki n'akuyamba. Kuba omusajja yambuuza oyo muyita otya nze mulamazi waffe ali atya ebimukwatako byebirwa wazze ffenna ali wamu naffe inshallah. So tubeere bagumu, tugenda kukola emikolo nga giteekeddwa okubeera inshallah. Tusabe nnyo Allah akkirize emikolo gyaffe ku lunaku etukola ki etulikomawo wano ku butaka e Uganda okakasa nti emikolo gikoze ki giwedde. nakunga star experience ekola tulina kinyingi njogera gye muli wanu tulaga nti wawaakisa nnyo kusiibula buli gwosanze ate tumaba ngawulidde kyalo kyonna notambula ng'obanyumiza nti ngendako ki tuyinza okukuleka nanyumizaako haaji ono lumu nti omulamazi yabuuka mu bbaasi abagenda Ntebe ku kisaawe naga nti mundeeke wano ayagala kyotiko oba nedda kyamusooka muyimiriza ebbaasi ne baggulawo n'adduka ekikumi tebaddamu kumala. Kati tosiibuliza nnyo buli omu ngenda kumbula oba ntegerekese. Ekirala engendo zaffe ze tulina zikendeera obuki okuba nti amakubo si malungi oyinza okufuna obuzibu yajja tiomwere okwamenyeka mu kampuni ezimu ezinawulira ne bamuleka naye nga visa eri mu nsawo na buli kimu kyeki kyenjagadde mutusabe nnyo Allah okuba Madina nga tuliraki